Era nga tukyali wano ku Dd-Ronah Junior School tukyali mu kuyiga tuli mu kwejjukanya tuli mu kwiza abaana balaba twakoze groups kati ate tugenze mu P5 balina groups 6 tugenda kwa tujjako mangu ago 3 ababigwa basatu nga bavaako nga ate tusigaza abasatu abana abasigadde olwo nno kutunajja anasinga kitegeeza ki gwali awo wetegeke gw'omutali awo bw'obanga ekitabo inawo kisudde kikwate peni gikwate bano bato banno bye basoma nawe byosoma kitegeeza kye tumubuuza bw'obanga gwokimanyi nga nawe onootinga nga weewa maxi nga tutambula katutandike ne group A. Primary 5 group A question 1 English. Priscilla is a hard-working girl. Priscilla is a hard-working girl. Rewrite the sentence beginning what? Rewrite the sentence beginning what? What a hard-working girl Priscilla is. This question is for Group A. Name the structure on the digestive system that helps to absorb the digested food. Name the structure on the digestive system that helps to absorb the digested food. Idiom. That answer is wrong. It is the villi. Divide 48 by 4. 48 by 4. 12. What important discovery enabled Aleman to live in caves? What important discovery enabled Aleman to live in caves? The discovery of fire. Tugenze ku group B. Group B, use the word given in the bracket. Of the two brothers, Tom is the dash. Of the two brothers, Tom is the dash. In the bracket, old. Of the two brothers, Tom is the elder. Social studies. Name the highest peak of Mountain Elgon. Name the highest peak of Mountain Elgon. Wagagai. Wagagai. Tukyagenda maaso era nga tuli mu quiz abaana obalaba gw'omutaali awo ndooza naawe owandiika olaba bano bamega abalala ne bibaddamu naye nga tukyali ku Dd-Ronah Junior School era tuli ku group B ne D tuli ku fayinaali ogenda kubanga obawulira abasomesa kabatutwale mu maaso. Group D, this sentence is in direct speech. Direct speech. You are reconstructing the sentence in reported speech or in direct speech. Peter said, I must win. Peter said, I must win. Put in indirect or reported speech. I must win, Peter said. Yes. In reported speech, we don't use the actual words of the speaker. Therefore, we say, Peter said that he had to win. How can the state of frozen water be changed? How can the state of frozen water be changed? By melting. The state of frozen water can be changed by heating. Here comes a question for you. Vianney is 10 years old. In which year was he born? Vianney is 10 years old. In which year was he born?
Vianney was born on 2008. Yes. Vianney was born on 2008. Was born on 2008. In 2000. Quiz wano ku Ronah Junior School ozirabye omutandaba buli kimu obadde ndowooza okitegeeza bulungi nnyo owandiise nsuubire nti olina ky'oyizeemu. Saawa eno njagala nkuwe omu ku basomesa abadde babuuza abaana bano ebibuuzo ate nga era musomesa wa wano wennyini nakugambye ffe tugenda mu masomero nga twongera okucekinga twongera okulaba bye basomesa byennyini abaana babitegeera abaana babimanyi abaana bali ready okuddamu ebibuuzo. Tica kasooka tubuulireko tica gye baleko. Kale munange. Yeggwanisebo. Nze bampita Kigundu Hudu ng'era nze mukulu w'essomero lino. Gwe naawe osomesa? Nange nsomesa kuba bw'obeera omukulu w'essomero obeera kyakulabirako eri abasomesa abalala. Kakati kiva ku ki abaana abamu ng'ebintu babitegeera nnyo ng'ate abalala babigenze mpola kiva ku ki ng'ate omusomesa ye gw'omu? Tuyina enkula ya njawulo mu butonde era ne mu ntegeera mu bintu bingi tubeera banjawulo n'olwekyo kyova olaba ng'abaana abamu basinga ku bannaabwe ayinza okubeera ng'amusinga mu ssomo erimu ate mu ssomo eddala omulala n'amusinga. Biki ebiviirako abaana okugwa? Ebiviirako abaana okugwa bingi, ebimu ku byo abasomesa abatali balungi, ekirala embeera gye babeeramu ewaka naye baviiramu okugwa. Osanga abamu nga mu famire ewaka tafuna byetaaga kukozesa mu masomero, tebamuwa bitabo, tebamuwa byetaago nga peeni, kati n'osanga ng'omwana talina byakukozesa nakyo kimuviirako okugwa. Oli wa piki? P5. Yeggwani? Musa Cyrus. Obadde mu group ki? Group B. Obadde mu group B? Ne bakubuuza ekibuuzo n'ogaa sikimanyi? No. Naye kati gwe ebibuuzo obitegeera otya okubeera nga mubitegeera ebintu ebyo ebyabasomesa? By paying attention while the teacher is teaching. Kyogamba abagwa babeera bo bazannya? I think so. I think so. Oh. Kati gwe obadde mu group ki ssebo? B. Yeggwani? Nyondwa Anthony. Naawe obadde mu group B? Lwaki ogamba group B esinze? Group B esinze kubanga ezemu ebibuuzo ebituufu. Kumakina Shafiki. Oli muwala? I'm a boy. Menjagala mpulire onimba nti oli muwala. Kakati gwe obadde mu group ki? Group B. Group B esinze? Yes. Obeera wa kumeka? Babiri mu bana? No. Wa munana oba wa musanvu. Kati kyogamba musibagana n'oli wa munana naye? No, this one 11th or 10th. Lwaki gwe tokwatako ku namba emu erwaza? Nedda. Tojagala? Njagala. 5, I'm giving you this big envelope. There's something big inside, okay? So you go and share. Thank you for working hard. And do the same next time. Amasomero ga primary lwaki abaana bagwa nnyo abamu? Kiva ku ki? Kiva nti abaana abamu tebagezesa, amasomero agamu tegawa abaana budde bubagezesa. Naye ffe enkola yaffe nti abaana nga bw'obalabye tukiina no ku timetable nti buli wiiki abaana tuba engaginga in a quiz and debate. Ate era ntubanga tubawo ebigezo buli wiiki nabanga bejjukanya sembeere eyo omwana kizibu okwerabira omusomesa kyaba amusomesezza n'abanga asobola okukola obulungi ng'ogyeko omusomesa mu kibiina olina okubanga omugesa buli kaseera. Somoozebwa kimwe ku musanga? Okusomoozebwa oluusi abazadde abamu tebakiwagira nnyo, abamu bagamba ate abaana mubawa nnyo waaka mukola ki, naye tugezaako okubateeka ku boodi ne tubannyonnyola omugaso gw'okubanga buli kaseera omwana yejjukanya yennyabo. Program Neezikookolima bwe tuti wetutambudde olunaku olwaleero.